wakati ng'abakkiriza bagenda mu maaso n'ekitambiro ky'emmisa ey'okujjukira abajulizi ba Uganda abattirwa e Munyonyo okuli Andrew Kaggwa, Dennis Ssebuggwawo ne Posiano Ngontwe, waliwo ekintu ekitasoose kutegeerekeka ekiwaatuse okumpi n'ekereziya eno. Kino kiresewo akasattiro wakati mu bakkiriza. Kinyana Mpindi ne wankaaki w'ekereziya ono mu katambi ke tulabyeko kalaga nga bodaboda eno okubadde abantu babiri omusajja n'omukazi ebwatuse ababaddeko ne basigala bufiififi. Ebyokwerinda okuli poliisi n'amagye batuuse ne beebungulula ekifo kyonna. Emmotoka za poliisi ezitegulula bbomu kw'ossa n'embwa enkonzi z'olusu zireeteddwa okuziwula ekituufu. Abantu babiri be baakasiddwa okuba nga bafiiridde mu kibwatuse kino. Abamu ku babaddewo ng'okubwatuka kuno kutuukawo batubuulidde bye balabye. Mbadde nsiika muwoga ku makya kati ne tuwulira ekibadde ssaawa nga 3 ne tuwulira ekibwatuka naye ogwo mupiira gubwatukidde ku luki ali ku lutindo gitera okwabikirayo. Kati batuli bodaboda najja ati banne muli wano bo mwe tulikidde wali essa abantu esani bodaboda tulisemu yenna emwabizaamu. Nagamba nti akasino twaka mupiira gwe gwabise tugenza okwengera omukka mu bbanga nga guyita mu bbanga gw'amaanyi ne tugenda ne tutuukayo ku gulawundi. Tugenza otutuukawo tusanzewo piki n'omwami nga enaasaanyeewo. Abasekyuti ababaddewo ne batugamba nti bomu yeekubye mweyongereyoko. Mbadde ntuuka nsimbula piki tumaze okwogera naye nsimbula ntuuka nga wali bomu kwe kubwatuka kuba boda avuddewa avudde nokwali. Abalala bagamba nti bo babadde balowooza nti biriroliro oba fireworks kuba zaakubiddwa n'olunaku lw'eggulo. Tuba tumanyi nti oba fireworks yasigalidde gye bataati kuba ekiro baakubyawo fireworks nga bandiriza omwaka gw'abajulizi ogwo okulamaga. Awo tulabye ejjaati lino ejja erikuuma abantu jaati eyo naye ezze birombiro ng'edduka awo kumbe amawule gagenza ova eyo nti boda waliwo boda eyabisawo. Okusinziira ku ggye lya UPDF bano babadde batuju era nga babadde babalondoola. Obukakafu bwe tulina omu ku batuju omukyala alina amanya ga njawulo, Aisha Katushabe, oluusi yeeyita Byaruhanga Sumaya, oluusi yeeyita Kabonesa. Twali tumukutteko mu mwezi gwa October 2023 nga tumuteebereza kubeera mu by'obutuju, naye nitumumala nitumuta n'agenda. Naye leero kitulaze nti omuntu twalina mutuufu mutujju. Tugenza okuzuula baawe ayitwa Muzaffar, yali omu ku abo be twakwata era n'amala n'attibwa ababyokwerinda mu 2021 abaagezaako okulumba abaali bakungubagira omugenzi waffe yali Deputy Inspector General of Police Lieutenant General Paulo Kechi. Omwogezi w'eggye lino Kano Chris Magezi ategeezezza ng'akabinja kano bwe kali akanene wabula ng'abasinga bazze battibwa. Baawe ayitwa Muzaffar yali omu ku abo be twakwata era n'amala n'attibwa ababyokwerinda mu 2021 abaagezaako okulumba abaali bakungubagira omugenzi waffe yali Deputy Inspector General of Police Lieutenant General Paulo Kechi. Era ne tuddamu ne tukizuula nti baawe ayitwa Abdul Shakur y'omu ku batujju abeetulisa ku Central Police Station e Kampala mu 2021. So ne kituwa nti information gye tulina ebadde nungi ddala. Magezi annyonnyodde nga bwe waliwo omu gwe baakutte gye buvuddeko ow'akabinja kano ka ADF eyababiddeko ku nteekateeka y'abano. Nnaku 2 mabega twabadde twakutteko omuntu era nga tumuteebeza okubeera mutujju era mutujju wa ADF atuwadde information ennungi era ku information gye yatuwa yatuyambye nnyo okulaba nti tutaasa abantu leero
lwakuba twamukwata nakubiri mabega natwa information enungi netutegeera biki ebadde bebagezaako okukola era abatujju bagenza okujja kulumba basirika emunyonyo nga tuli beetegefu bulungi. Wano wasinzidde n'akuira bannayuganda omulanga okuddukira eri ab'ebyokwerinda naddala nga balabye abantu abatategeerekeka mu kitundu kyabwe. Okwerinda byaffe ffenna si ffe abambala uniform naye buli omu kimukwatako kulaba nti tusigala mu mbeera enkakamu. Ebisigalira bya bano bikuŋŋaanyiziddwa ne bitwalibwa mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa.